tubaniriza ku Kapyata online nakubala kutiniza egendo netwolekera ekibuga Soweto. Si Soweto e South Africa. Soweto ali South Africa? Soweto ekibuga South Africa. Kyali South Africa. Ne kati gye ekiri. Kati namwe mwine ekyammwe Soweto. Umanye ko ensonga kiba kita Soweto. Erinnya eyo saafaayo nnyo okunoonyereza lwaki ekyalo ekyo kwende oba ekitundu ekyo kwende bakiyita Soweto. Naye nga mpulira bagamba bwe nagenda nze okigenderako nga bagiyita Soweto ey'abagagga mu Masaka. Era de fact before ebibeeramu abagagga Soweto ekibuga Masaka yeesookera ddala y'ennamba emu y'abagagga. Muyenga. Ye Muyenga oba Munyonyo. Kati neeri Soweto mu kibuga Masaka ky'ekitundu ekibeeramu abagagga. Era bwe mutudde ne member wa parliament Mathias Mpuuga Nsamba obutuuze bwa Makage. Nga bwe tukirambise tukyaliddeko Engineer Muko badde nsaba olamuse ku bantu ebisigadde mbikubuuze binaasobola okuddamu obiyinziremu ebinaakaluba. Nesisuubira nti waliwo ebinaakaluba. Okay, bale mbalamusizaako mwenna abeekuumira ku mukutu guno mwebale nnyo okugwekuumirako era mbagamba nti kugamba buli kaseera gendako onoonye kubeerako ebipya bingi nnyo olabeko okubeerako interview ez'enjawulo kubeerako ebintu ebirungi ebinyuma. Nolwekyo gwe ali eyo genda ku mukutu ogwo ojja kubeera nga tokyakaaba nnaku wabwe beera mu ssanyu lyokka. Amanya n'eddoboozi yenze Engineer Muko amanyi gwe mumanyi nnyo mu Namasaka. Engineer Muko Selecta. Ekituleese olunaku lwaleero twagala kumanya obulamu bwa Engineer Muko bwe twagala osookerako. Engineer Muko yazaalibwa mwaka ki? Yazaalibwa mwami ani ne mukyalaani gye bali? Engineer Muko asomye kyenkana ki? Ebidongo bitandise budde ki? Era abifunyemu ki? Bimutuusizza ebibi ki byasanzeemu? Sooka tuwulire Engineer Muko azaalibwa ddi? Oba azaalibwa Engineer Muko abasinga mumanyi nga Engineer Muko naye nga amannya gange amatuufu nze Mugera Vincent. Omusajja yeddira omutima omuyanja. Akabbiro kafa ab'omutima amawowoolo. Tweddira mutima akabbiro mawowoolo. Tolya buwowoolo. Ate kubanga olwedde biba birariganye n'omutima. Muko tolya buwowoolo. Sibuliirako ddala. Sibulya. Era omubala gwaffe guvuga nti ekifa mu nnyanja omuvubi yabika. Kati ebiwowoolo n'omutima ate bikwataganira n'amazzi agali mu nnyanja eri. Anti ke kabbiro kaffe ekifa mu nnyanja omuvubi yabika. Yabeerayo. Gwe mubala gwaffe. Kati lwaki baga ekifa mu lubuto omutima n'ebiwowoolo n'ebibika. Nedda. Engineer Muko azaalibwa mwami ani ne mukyalaani? Kaakati abazadde bange nze nazaalibwa 1986 omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 19. Engineer Muko okuliridde. Ogenda. Ngenderera mpola naye nga era sinnaba. Sinnaba. Nkyali ebintu bingi nnyo. Nkyali obulamu nkyaliwo. Ate bonna oyinza okumbalira gye emyaka gye nnina. Kasita otaliramu bitaliika. Kaakati amannya g'abakadde bange ekyomukisa omuli bakadde bange baava mu bulamu bw'ensi eno. Kitange yayitibwanga Omugenzi Manja Edward. Nga omwami oyo yasangibwanga ku kyalo Kamaggwa Kaliisizo era ku ssaawa ya leero waawummulidde. Mu Bamaswanku eyo nno. Waliwo Kamaggwa ne Lwamaggwa. Kati Maswanku we Lwamaggwa nze ndi we Kamaggwa. Ne maama wange taata wange yafa 1994 yafiira 1994. Gwe Mugalanda. Era azaasembayo waka. Era kuba oyogera 1994. Mwena. Ya. Nga nze bali balowooza bulowooza. Bazadde bange bali batanse okwera balaba. Kaakati ate maama wange Namuddu Florence naye yafa yava mu bulamu bw'ensi. Ya. Oyo nno omukyalo oyo yazaalibwanga Kooki ekitundu bakiyita Kanoni. Yazaalibwanga era
omukyalo oyo ku ssaawa ya leero yafa mu 2021. Nekoki si gye baziika muzee Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ali wano Kaliisizo. Wetera Kaliisizo n'oyambuka waggulu. Ine mukasome asomye atya asomedde era yakomawa. Okusoma kwange kwali bwekutyo lwa nsonga nti bazadde bange baali bamaze okufa naddala omwami kubanga omwami ebiseera ebisinga era yaleetanga school fees. Ennaku zino kati abakyala bayingidde buyingizi okutandika okuweerera ku baana naye muzadde wange bwe yafa mu 94 neefuna okusomozebwa mu kusoma kwange nensoma nga nsoma ate bwe banze wakolwa school fees bwe banza bwetyo nentambula nentula ekibiina ekyomusanvu nenkimaliriza nenyingira secondary era ebitabo byange mufakiti ekyomukisa omubi S4 ebigezo byagaana olwaka school fees. S4 nenyisomako katono nnyo sente nezigaana neŋŋamba ate kankoleki. Olwoyingira mu primary ogiyingira mu mwaka ki? Primary nagiyingira yali 92. Muyimbi ki yaliko awo? Ebiseera ebyo 92 era kwaliko ba Dr. Chameleon, Jose Chameleon bebaliko ebiseera 92 yali akuba. Basse bataba abasudde abo nno balabako Paulo Kafeera Kafeera afudde jjo abo nabona twabalabako katukyali baana bato kubanga bajjanga eyo ne bakuba ebivvulu ebyenjawulo nga bajja. Primary ogitandikirawo? Primary yange nagitandikira ku kyalo bakiyita Kalangala. Nasomeranga awo kwenyini ku kanisa walingawo essomero. Then when nasomerawo ku katono nnyo P1 then nenvaawo nengenda ku St James Primary School e Lwankoni nensomerawo okuva mu P2 mpaka P5. Then P5 nenvaawo nengenda ku Manyama Primary School we nasomera mpaka P7. Then nenvaawo nenyingira secondary nengenda tusomero lyabeeranga Kameketaawo abasinga mumanyiwo abantu beeyo Masaka Kaliisizaawo we nasomera secondary era essomero eryo secondary yange yakoma olw'okuba nti nayingira fees era secondary yantawaanya nnyo nga bwe ŋŋenda bwe ntoloka bwe bangoba bwe neebuzaabuza bwe mpita mu bigundi bwe nkomawo ku ssomero bwe neebuzaabuza bwe mpita mu geeti nebbali bwe mbuuka bwe nkomawo ku ssomero mpaka bwe natuuka mu siniya ey'okuna naye ekyomukisa omubi siniya ey'okuna saagimalako saakola bigezo olwa school fees sente zaakalubamu. Mu kukulako wali mwana atya ow'eddalu omuwulize ow'effujjo wali mwana ki? Nasaalina ffujjo naye eddalu ddyo lyalimu. Omanyi waliwo enjawulo y'effujjo n'eddalu naye nga ffujjo saaliina naye eddalu ddyo lyalimu nga womanyi ery'abaana abalenzi ne bakubatuma amazzi ne mugenda ku luzzi bwe baatumye oluzzi kikutwalira eddakiika 10 okukomawo eddakiika 2 n'omalayo essaawa nnamba. Ne babagamba nti ate olusi ne tugenda mu genda okusenya enku ne tudda mu ddubi abasinga mumanyi ne muvaayo eyo ng'olusi obudde bugenze egyo ebigo ne gikola kino egibalya bwe bityo. Mu buto bwo constitution wagikwatako nga wenkana oti? Eyo nagiyingira nali mpezezza emyaka ndoza gyalinganga in fact bino ebintu constitution nagitandikira mu primary mu P7 wengo ine emyaka emeka? Kyali ndozanga mu 10 ndozanga na mukaaga or something awo 15 awo nintandika okukwata constitution okulaba constitution eryetya nga ogigezemu ng'okitegeera kyogende wabwe ogenze kugezesa? Just kugenda kugezesa kubanga emyaka egyo gyalinga mito emyaka 16 edda wakati ennaku zino abaana baba bakuze kale baba tebakuze ne bo balabanga bakuze naye nga nagendangayo mu kugezesa ndabe kiki ekiriyo mu ddubi eno ne mu naddala we twagendanga ku luzzi twabeeranga ku ssomero ne babatuma amazzi ne mugenda eyo ku luzzi okitegedde era ebiseera ebisinga mu primary eyo abantu abalenzi abasinga babeerangamu ne bugirlfriend bwabwe mu mpolampola era nga tubamanyi nti oyo wagundi oyo wagundi. Mu primary muko wali ensonga ozitegeera? Nali P7 nali ntandise okuzitegeera. Yinyina muko obulamu bwo n'endongo butandika butya?
Bulamu bwange n'endongo butandika gwali omwaka yali 2000 nsigamba okukuba endongo okwenyigira mu bidongo genda n'obebba n'olaba ebyo kakati ebyo bidongo nabitandika nga nkyali mwana muto era nze njagala nnyo endongo era nze ogenda okuyingira ekyomukaaga primary 6 nali ntandise okutuluka ewaka nga ngenda bidongo ng'otuluka ewaka n'ogenda ya ng'oggulawo olugi nga bazadde beebase nababalanga nga beebase nabeeranga ne bannyina nze nga tuteesa ng'omuwaayo bannusu 2 kitegedde n'omala n'okola ki n'ogenda mu bidongo n'omugenda mu bidongo kati ng'ebyebiri ekibikuweesa okukuyambako okuggulira ng'okoze ekigo okomyewo kubanga twakozesanga sayinisi ez'enjawulo okutegeera nti mwannyoko n'ategeera nti akomyewo mugera akomyewo Vincent akomyewo okitegedde kati inginiamuko endongo eno kuba edda mwategeera ku kidisiko nemuga kati egindi gyeri bayisanga drive batimanga ebipande mwakozesanga system kuba kati social media wero sote waliwo ate n'amabala kati mangi mwakikolanga mutotega nti waliyo endongo eyo okutegeera nti waliyo endongo fenga ffe abaana abedda twabanga bagezigezi wawuliranga endongo gyevugira ng'ogiwulya kati mukuwulya endongo ng'owulya sound ajja naye nga tomanyi watuufu waki wava kaakati fenga abakujjukujju wateekanga oluba ku ttaka wansi ku ttaka n'owuliriza mu lujja oba ewantu wonna kasitabawo ettaka kati bwe wateekanga omuto guno okutukule kutuula ku ttaka nga ekuwa endongo gyeva nti oba eva mu north oba mu south oba mu east oba mu west nomanya kati eva Lwankoni nti kati eno eva Manyama kati bweva wano nga weevudde waliwo ekisiko nga mukola muti ekkuba teryabulanga era twatambulanga twabulanga ng'omuwulize yawulidde bubi ng'olusi yawulize netubula netumala netukyuka netudda emabega era nga makubo gabulanga ogenda okutuuka ku ndongo ni fact wemba temwagitegedde nga tebabagambe nti eri kisunku oba eri bbaale nga kikwetaagisa mubula oba nga kikwetaagisa okuteeka owulire wa saawundi omutuufu wakola ki wava endongo mwateekanga matu ku ttaka ne muwulira nti kati evudde sayidi bweti olwo okutambula okgendayo twatambuzanga bigere kubanga ebiseera ebyo tewabeeranga pikipiki wali ovubuka kikola ki kyewakola nga neebwe otula waneeno oba n'osanga omwana wo ng'akikoze toyinza kukikola nga toyinza mumukuba ogamba ekikolwa ki kyewakola mu buto ezenna ekikolwa kyange ekisooka natyanga amazzi kwe bayita okunaaba era mu kyalo twanaaba olunaku lumu mu wiiki yabanga Sande nga mugendawo okunaaba twanabiranga ku luzzi oba nga tunaabira mu lujja mu kajiija mu pasikalamu nga mwe tunaabira olunaku lumu mu wiiki nesigadde tetwanaabanga era twanaabanga kabazimbi kati bayita akabazimbi twanagambangako migere ate nabyo oluusi nga tebitukula tebabakeberanga baatukeberanga naye tebabazangayo baatukerera era bakeberanga nnyo obukongovule buno nga bwe wati wano nga bakeberawo okulaba nti ekkoki era bwe bakuutangawo ne balawo ekko ng'oddayo kati ate woddayo n'okuutawo awo bagenda kukeberawo temwakayiganga nti abo bakeberawo anti twatuuka ne tuyiga nti bakeberawo tetubanga oba ogenda okunaaba ebigere ono wayisaawo nnyo wabeere nga wo wakola ki watukula kati mu kusomako wakoma mu senior food gye otaatuula otandise endongo constitution otandika ogikwatako nga emyaka 16 oli mu P7 otandika ddi okwegomba okuyingira endongo era ani agikwegombesa kaakati endongo eyo katono nnyo kasooka enzireko embabega nze nali muwagazi nnyo wa ndongo kyova olaba kiri kye mbagambyeko nti nagendanga mu ndongo eyo nga nebba nentuuka nga bonaagamba nti omuvubuka otuuse okupangisa nempangisa napatandika okupangisa gyali emyaka 18 okwepangisa ogandi kati ntandise okupangisa gyali emyaka 18
ne ntandika okupangisa kati mu kutandika okupangisa olwokuba nali njagala nnyo endongo nagulanga oburadio oburadio obwo lwabugulanga nabupangululanga bumakula obwe butyo ne mpangulula radio eyo ne mpisaamu waya nenzirira nengula emizindaalo nengula n'ensuwa nga nteeka mu nsuwa obulusi nensala ekidomola nenteekamu omuzindaalo kubanga waguteekanga gugwakolanga saawundi nnene okusinga eri akamakula ng'ogezaamu nga ngezza okitegedde oba kusala ekidomola nti era twasalanga kidomola olusi ne tufuna ensuwa ensuwa ogubikako bubisi obusi wagubikangako obubisi bwoti ne gutuulako kati nga saawundi gufuluma gukola ne beesi omulungi ebiseera ebyo ku mbaga zabeera ku kyalo kwabangako zino disiko nga zetulaba buno obudde disiko ezaalingayo ezaali mpitirivu nnyo ebiseera ebyo DJ nono ba DJ b'ennaku zino nzirangera ne batunulira kati bajja ku kompyuta adda ku kompyuta n'alaga nti waagundi nnyo naye edda twakubisanga ba DJ abangawo ebiseera ebyo nga sinakuyingira no babanga ne compact zetuyita tape gye baalyanga eyo gye baalyanga bw'erya oluyimba okola oti era DJ yabanga ne teepu nga teepu eyo compact eriko ennyimba nga baziwanika kapapula luno namba emu namba bbiri namba ssatu era nga amanya nti kati eno teepu eriko nnyimba za bandi eno teepu erimuko nnyimba za kadongo kamwe eriko ennyimba bweziti era DJ bwe yakuteekangamu compact nga beera ne teepu bbiri nga ayina wagenda teepu bbiri kati ng'ateekamu eno n'azannya oluyimba bwe bayagalanga lulimi olulala nga luli ku namba bbiri ng'akwata peni ng'ateekamu katuli kanako compact nga atandika okutambula ategeera atya nti ntuuse ku luyimba namba bbiri yalutegeeranga atya yalutegeera nti oba wakimaakinga dda kubanga oba oziwuliriza ogamba nti bwenzinga ekidondi bweki oba otuuse era bwe wazzangamu n'oddamu oti owulya nga tonakutuuka era ng'oddamu okola ki ng'otambuza mpaka w'olutuukako kiseera ebbali awo ng'oli mu kkuba ebyuma walina obba anakunyoolerako era watambulanga n'akuyambako awo era ng'ennaku zino biri DJ si kirungi kutambula muntu omu olwo teepu yeekola kati awo twava ku teepu tuyingira siddi sokozeko emabega owa DJ obuyigirawa era kati nze okuyingira owa DJ waliwo bagaayi abaabeeranga benayagalako era sinza beerabira omu baamuyitanga DJ Samulai ne kakati gyali yagaggawala yafuuka dda musajja mugagga nnyo ali Masaka y'omu eyanneegombesa okuyiga okuyingira endongo obulungi n'okugiyiga kubanga nayagalanga nnyo endongo kati ate nga ntuuka ewuwe kati ng'ate ebyakuba mpulira nga nkola ki nga mbyagala era omusajja oyo DJ Samulai yasooka okunguza kompyuta yasooka mbulamu bwange nasonda sente kuba nali njagala yajinguza ebiseera ebyo yanguza full set kuliko monitor CPU eno kompyuta kuliko keyboard mouse sigino kebo biki yanguza ebiseera ebyo emitwalo gyali 25 full set olwo nga tuyina waliwo Pentium 3 ne Pentium 4 kati ngulu ayina Pentium 4 nga ye kompyuta eriko kati yaguza Pentium 4 yanguza Pentium 4 nga ye kompyuta eriko watunda kyofuna nkola nali nkola nayinako emirimu emirala gye nali nkola ebiseera ebyo nali njo kyankoko ngati ng'enkoko mwenzija ssente nensobola okwetuusako lukaya ojokeza Masaka mu ttawuni awo nga kusesekoona ng'okyankoko nga nawe ogoba emmotoka kati yaffe teyali yagoba mmotoka nga bolaba abeerukaya wayinanga ekifo wookolera kati nga kasitoma ajja najja nakugulako ekifi oba waliwo nakolera nga wabeerangawo nebbaala ng'atuula wali n'akola oda ano n'omuntu wali nakola ki n'alya omaze okugula Pentium 4 25 ezaako kati we namala ogigula nentandika okugenda ewa Samulai oyo era nampa music ennyimba ngenda nenzimuggyako nenziteeka mu kompyuta kati nampa ne PC DJ biseera ebyo nga zeziriko zino zizze luvannyuma serato zizze yabanga software era yali software oba kyali kintu ng'okikwatako yali software ng'agenda mu kompyuta PC DJ eya radio era ba DJ ng'oli eyo nga tiwazanya ku PC DJ nze ndabira ddala nga oba DJ nze ku lwange obuba onyiza obutankana oba si butankanye manya nti gweoyise kawe wave yali muzibu nnyo gwe buli DJ yenna eyazanya ku PC DJ
wammanzi nkwekakasiza ddala nti oli DJ naye ono atandikidde kuva kyo oba serato ndabira ddala nga g'oyisiza mu kamukisi oli ba DJ ne oyisiza mu kamukisi babanguyiriza kubanga software w'ennaku zino bagenda bamukola ki bamuwewula bagenda bamwanguyiza babyanguya oteeke n'oluyimba n'obala eno n'oyongeza BPM n'okola ki wayite eyongeza eriggwa wali oweepimira n'obala nti kati ndusuulirayo wano bwe lugana n'okugyayo aizu era wabanga owulira kyogenda osuulayo ng'olina ediphone atandise okuwa ennyimba atandise azijjawa ye YouTube yaliwo YouTube ebiseera ebyo tebazikozesanga YouTube eyo yazijjanga Kampala basalanga ne bamuteera ku CD ku DVD ne bamuteera ku CD eyo ne baziteeka ku motoka mpaka Masaka baba mu Kampala bazijjanga abo mu Kampala sijja kulimba abo mu Kampala ebiseera ebisinga bali bategera YouTube bali batandika naye nga tebanajjigoberera nnyo naye nga bo balina opportunity nti abayimbi babatwaliranga nnyo oli muyimbi n'afulumya akayimba n'akamutwalira kuba ebiseera ebyo ennyimba ez'ebweru w'eggwanga waliwo ezaali ez'amaanyi eza Saida Kalooli Saida Kalooli yali Munnayuganda yali mu Tanzania neebuuza eza South Africa zaatukanga zitawa ne Uganda nga tewaliwo social media kakati ebiseera ebyo ku lwange nze kubanga saaki nali olw'okuba nti nze nali sibimanyi nenze mu kulowooza okwange bakozesa nnyo ndowooza YouTube okudawunloadinga music oyo oba either nga wavangayo nga wonaga nti kati mpiseeko Dubai nenzija n'ekintu kino nga walibangawo Abannayuganda abayitangayo eyo South Africa ne bajja ne music oyo ne bajja nayo wano Uganda oba si kyekyo nga bakozesanga YouTube okujjayo music oyo olwo kati otandise ofunye music okuva Samurai kati we namufuna era Samurai nampa software owa PCDJ nentandika okwetrainingamu because nti ebiseera ebyo na computer yina bwe najigula byabeeranga mu nnyumba ewange nga sinakola library kati music otandika omukuba mwali mukozesa tape oba mwali mukozesa CD nze we natandikira ddala omukuba ekituufu waliwo CD nga waliwo na PCDJ kati nga za tape ziweddeko nga tape zimaze okugenderera nayingirira nga zimaze okugenderera era nga bakozesa tape ba DJ baki batono okujjako ewaka kubanga ezo radio za tape zaali zikyakola nga zakatandika za tape ebiseera ebyo zaaliwo eziri nnyo nga zikyakolera ddala era nga music era nga wa tape mwaka kyogo yali bbiri gumu yali bbiri gumu bbiri ebiri awo ng'era gundi Samurai ng'akyasala ne tape bbiri gumu bbiri ebiri awo ne tape bagisalanga bazisalanga bazisala tape zajjanga nkalu nga tekuliko kintu na kimu kati gwe n'ogenda ne balikodinga ne bakuteerako ennyimba kati waliwo enjawulo wakati wa eno gye ndikodize ne original anti era n'original bali mulikodinga bulikodizi tape ejja nkalu nga tekuliko kintu na kimu ng'akantu akalimu akawuzaako kabeera keeru bwe kayingirako kino kiringa ekya black awo kabeera nkaliko ennyimba wali kaba keeru era bw'ogigula oluwuzi olwo lubeera lweru terubeerako kintu music yaluddugaza kati music bw'omulikodinga n'agendako ne lifuuka lwa black oteeka tape eno eno n'eno eno eriko music eno eriko wabeerangawo deeke eyo yalikodinganga music oyo gwewayagalanga ng'oteekamu wano n'onyiga likodi n'etandika okulikodinga ebiri eno bwe baba bagyogeramu nga beeraddemu ka microphone kajjiramu baladdemu ka microphone akatadde ebbali ako kali onu nga woba olikodinga eno bijjiramu yapiikinga ekyo kyennyini kyogitumye yapiikinganga teyapiikinganga amaloboozi gava bweru oba ka microphone kayiseemu yalikodinga yakwatanga ebyo ennyini byoba ogiwadde otandise oba DJ oli mukwesomesaamu wekka okozesa PCDJ bw'obeerako okozesa kaseti yo nedda ne computer era ebyo byonna byenkugamba byenagula nga ndi waka ewange nga ndi wange waka nepangisiriza ndibulamu bw'abavubuka okitegedde obw'abavubuka obumanyi obwo obulamu
kifuuka kitya omulimu kaakati bwe kifuukira omulimu nti nali ndi awo olw'okuba nti omusajja oyo samulaayi yali alina library ng'asala music nemba nange nefuna ekirowoozo muli mutima neŋŋamba naye nina kompyuta lwaki sifunayo akayumba nenkapangisa nentandika library era ekyomukisa omulungi mukama ndooza yawulira okusaba kwange nentandika nenfuna akayumba bulungi nnyo bwe nagifuna ennyumba nentandika okukola kati mukutandika okukola nga ntandika jjukira nebyokuyiga okusala ennyimba ziteeka ku ebiseera ebyo olufurashi zitandise okujja memory card zijja 2-3 awonawona bitandise okujja bijja kaakati kutandika okukola ki okuteeka ku memory card ne flash naye ngaera sibimanyi webakola ki webabiteekako kubanga tujjuke twasinga kusala CD awo wonawona 2-3-2-4-2-5 awo wonawona zabanga CD nga zezikola ki nga zezitambula zezisalibwa kakati oluvannyuma flash zijja memory card ezo ng'ate olina okuyiga okuteekako bateekako batya kuki ennyimba ku flash oba ku memory card ng'olina kitaka kuyiga kikwetaagisa okuyiga onyige open okwate oluyimba oluseeko kati tulubiraba byangu naye luli byabanga bizibu ndi mukoppa oluyimba era nga osanga omutamu okukoppa ng'oyo avunamira butereevu obuyize byonna osazeewo otya ogenda DJ era watandikira luddawa kaakati abantu okwesiganya okuwa emirimu kati olwo nyingira library kati bwenkola library mukama anyamba library yekola abantu batandika okuntegeera kati mukutandika okuntegeera nange olwo nyingidde njagala okumikisinga nga DJ Samurai bwe yakolanga DJ Charlie bwe yakolanga nenyingira okukola ki okumikisinga bwe nayingira okumikisinga nentandika okukola ki okumikisinga then oluvannyuma nentandika okusapurayinga okugabira abantu music okugabira abantu ki nentandika bagabira music ku kyalo kuno emikolo wagikubanga nga bakuyita kuba ku mukolo gwange ebiseera ebisinga yinze saakutera nnyo okukuba nnyo mikolo nateranga nnyo okukuba mu ndongo yaffe guyingira eno ndongo ey'okuzina etali ya mikolo eyebiduula bbaala ya gundi mabaala biduula tugenze mugenze musibye kaliyoki bwebityo ng'okuba omulimu gwe wasookerako okukuba gwali gwa ssente mmeka ebiseera ebyo gwali gwa mitwalo 2 ku kompyuta egyo wagula emitwalo 25 nga bakuwadde omulimu gwa mitwalo 2 era nga nange ndaba nfunye nnyo 2 egye Uganda nga kwe kuli ne transport nga kwe kuli ne transport kwejja emitwalo 2 olwo nga transport olinyeewo wa mmeka ekisinziira walaga nga distance oluusi 1000 oluusi 2000 kisinziira nga walaga mu bufunze wanyukanga olinamu omutwalo 11 nga gusobola okubaawo oluusi omutwalo nga zino omutwalo gukozesa mu transport oluusi nemukulyako bigenze bikyuka watandikira mu ndongo ya binyaanya oba otandikira mu ndongo eya bulijjo anze mu kutandika era endongo kubanga already nze nali nkola ebinyaanya ebyo naye nga erinnya ery'ebinyaanya teririna bakola ki kutinka nnyo teririna bakujja nga tukola remix oyo era abasinga obungi baawuliranga era nenkaakati bawulira yinginiyamuko nze nga nkola remix ez'ennyimba nga nzikula nga nkola single then nga nkola ne non stop olwo osalawo ddi era wava ku kyo okugamba nti nze Mugera Vincent mu bwa DJ ng'oyengedde nengenda bbeera engineer Muko si DJ engineer Muko ngenda bbeera engineer Muko Selecta kaakati ebiseera ebyo nga bwobimanyi nasangawo ba DJ ab'enjawulo nga we bali bangi ab'enjawulo walingawo DJ Samurai DJ Charlie wabeerangawo Suna Ben wabeerangawo Mbazira Tony wabeerangawo DJ Chiwa, DJ Roni, DJ Po, Engineer Po, baliwo abo abantu bangi. Naye ebiseera we nayingirira kwaliko omwani yali ow'amaanyi nga yasinga okuvuga bamuyitanga Engineer Po. So ekyomukisa mu by'emusic yamuvaamu baŋŋamba yagwamu oba neekuttalu naye mukama waba simanyi kati simanyi bulamu bwe
buyimiridde kubanga ndudde omuwuliza emyaka mingi kaakati bwe nasanga waawo inginiya Ponga yaliwo yatutumuse erinnya yaliko ng'obonaga nti yaliko DJ naye ne ŋŋamba jjukira ebiseera ebyo akayinginiya tekaaliko nga nze Muko era nga bampita Muko because Muko kiva ku Muko kwe kiva nti Muko kyava mukoddomi wange